Mugamba mutabagala balungi abeekumira kusenga Faith 256 mbaaniriza nti nate olunaku olwaleero tugenda kutunuulira engeri gy'osobola okubeera nga oleetera omukyala okubeera ng'anyumirwa ensonga z'okwezina naddala ng'omukira guli mu mana afiiringa atya, awulira atya era anyumirwa atya. Ekisooka kyengenda okutunuulira kye ky'okubeera nti abantu abasinga ensonga z'okwezina oba abasajja abasinga woyingiza omukira mu mana, it is either oyagala ogizine speed ta muyingiza force ate oluyingira n'ozina speed. Ekyokubiri, I'm outlining these things oba njagala kwogera ku nsonga zino kuba kijja kujjayo bulungi ekifaananyi kye njagala okusiigira. Abalala muyina engeri gye muzinamu emmana. Omanyi omuntu nga yes, abantu abamu nagenda n'ensomesaako waneeno ku bifo ebiri munda mu mana be tulina okubeera nga tustimulating oba be tulina okubeera ng'okwasaganya oba nga otuukako okubeera ng'osobola okubeera ng'oleetera omukyala okuwulira obulungi, okukkuta oba n'okunyumirwa okwezina sinakindi n'okusammula. Yes, ebifo ebyo tulina external kwe kubeera bino ebiri wabweru mu sino nfuuli twala tugende, ne tubeera n'ebifo ebiri internal nga bisinziira ddala okuva eri ku cervix okujja eno munda waggulu ne wansi waliwo obufu obw'enjawulo. Kati abasajja bwe bategeera ekyo oba abasajja abamu bwe bategeera ekyo kiye kyakola oluyingiza omukira ayagala agukuute bukuusi ku bisenge bw'ati kubanga akola ekintu ekimu kuba yaafa kimu kyakubeera ng'akola kinga stimulatinga. Kituufu nnyo emmana okubeera ng'ogizina mu bisenge kinyumira omukazi ate era kimuleetera okubeera ng'asammula kindi n'okunyumirwa, but ekyo kyokka si ekigenda okumuleetera okunyumirwa. Ebiseera ebisinga emmana zino eno muziraba kangenda actually mu pati esooka nti emmana eno gye mulaba teringa object nti ffe abantu abasinga nga nange neetaddemu abakyalo oba abasajja tulina engeri gye tutreating emmana nga bw'otreating omusino. Omusino baagutonda kubeera nga gukuwa pleasure. Omusino gusobola okukolera buli kimu ky'oyagala like okwatako bukwasi unless ng'omuntu omusino gwe guliko obukyamu ne gusammuka. Naye omukazi emmana y'omukyala eyo gye mulaba njala kujjayo ekigambo kino mu Luganda eringa muntu kaŋŋambe bwintu nti omuntu alina emmana naye emmana eringa muntu, emmana erina feelings, emmana enyiiga ate era emmana eyo gy'olaba esobola okukola kyonna kyeyagala. Why? Because erina emotions, erina feelings. Nga bwe mpulira nti kati mpulira bubi oshegera I have mixed emotions. Simanyi oba mpulira bubi mpulira bulungi, kati mpulira bulungi that means I'm happy. So n'emmana esobola okubeera bwetyo. Kyova nabagamba nti buli bw'opapira emmana n'ogiyingira osobola ogireetera okubeera ng'ekola ki? Ng'ekuboola, ng'ekugaana ne bw'ogizina n'egaana kasita ogizina bubi. Emmana eyo okubeera ng'ogizina obulungi olina okubeera ng'ogiyisa bulungi with care. You approach it with care, with love and tenderness. Ebyo byeyagala awo ejja kukolera by'oyagala. Naye gwe bw'onaalowooza nti ogenda giyisanga object nti kituli kiri awo tekitegeerekeka, emmana ekonnekitinga n'omubiri gw'omukazi ebyaddala. Yes, ebitundu byaffe byonna biconnectinga, but emmana yo efiiringa kyova olaba yeebikkula ne yeggala. It expands and it contracts. This is why it has that capacity. Nakugamba emmana kyekifo ekisobola okupreparinga nti bw'omukwatako oba bw'okwatako mukazi n'ayima esobola okuwa preparing oba okwetegekera okureceiving omukira. Bw'okwata ku mukazi oba omukazi bw'aba alumwa ng'agenda kuzaala yeetegekera okufulumya omwana. Ekyo kye bayita emmana y'omukyala. Kale twakola ku musomo ogukwatagana ku nkola y'emmana oba tonagulaba osobola ogukebera kweguli ku channel yaffe kuno osobola kuba ogusangako n'ogulaba n'otegeera n'otegeera ekisukka ku kino kye njogeddeko. Kati oba oyagala okubeera ng'osanyusa omukyala olina okumanya nti emmana togenda girumba bulumbi nga gwe bw'olowooza. Emmana olina okugirumba with care and love n'esobola okuwa ky'oyagala ate ng'oli mukkakkamu. Togipapira, togigwamu bugwe, gikwate bulungi naye ekwagale. Nabagamba nti emmana eyaniriza omukira ate emmana esobola okugaana okugwaniriza. N'oguyingiza n'ogusonseka n'okola otya n'ebigaana kubanga tewagiyisiza bulungi, si nsanyufu nnyiivu. Ekyokubiri bwe bwongo bw'omukyala. Bw'oba onazina omukyala n'anyumirwa oba oba oyagala okuzina omukyala anyumirwe, mu abakyala baliyo nti si kyanyumirwa nsonga za kwepimpina, simanya nze omusajja bw'anyingiza omukira sina kyenfiiringa. It is because you are disconnected ku mmanayo. Ntera nnyo bagamba nti omukazi ayagala okutuuka ku ntikko wuliriza engeri omusajja gy'akuzina. Va mu bino byonna simanya njagala kusammula, simanya amazzi gaago gajja, simanya biki otandika okuwuliriza omukira gw'omusajja okuva lwe guyingidde bwe papa kigenda kuyambako okukkakkana.
bw'otandika okuwuliriza omukira ogwo nga gukuyingidde otandika okurelaxinga otandika okufiiringa nemmana etandika okuconnectinga ne ku bwongo bwo naye buli bw'obeera ng'obwongo bulimu birala simanya njagala kusamula simanya njagala kukola ntya kitegeeza odisconnectinze tolina mmanayo naye wano otandika okuconnectinga then n'omubiri gwonna ne gubeera nga gufiiringa ekintu kyekimu ky'ofiiringa ekirinza okuyanguyiza oba ekirinza okuleetera okubeera ng'onyumirwa ensonga z'okwepimpina naddala nga tutuuse ku mukira nga guli mu mmana ate buli bwe weemanyiza okuconnectinga n'emmanayo like mentally ng'obwongo bwo obuteeka mu mmana ng'omusajja akuzina emmana building up sensation yaayo kitegeeza nti ne bino ebifo ebiri munda bigenda kubeera nga bitujja byetegekedde omukira okubeera nga kukola ki gubiyitako okubeera nga kikuyambako oluusi n'okwakivenga ekyokusamula kyemusinga okwagala nakyo ng'ogenda kifuna ate gy'okoma okwetraininga okukola ekintu kino otuuka emmanayo n'ebeera nga kati eri very sensitive nti omusajja kasita akuyingira ofiiringa bino byo bituviiramu okusikina kubeera nga emmana eri sensitive emmana ezimu tezikyafiiringa zasanyalala like it is numb like mu Luganda kiyita kusanyalala nti tokyafiiringa olinga eyasanyalala oluuyi nti n'emmana ezimu zasanyalala oba zituuka ne zisanyalala nti nga ne bw'oyingirayo omukazi aba talina kyafiiringa akulaba omuzina opawundinga okola byonna but takufiiringa so okubeera ng'ojjawo embeera eyo tandika okuyigiriza obwongo bwo banaye mugende nga mukwezina nga temulowooza bintu byaki genda mukwezina nga olowooza ssanyu liriyo kunyumirwa just to enjoy then engeri endala gy'osobola okuyitamu okubeera ng'onyumirwa ebintu by'okwezina kwe kubeera nti osobola okuconnectinga at emotional level n'emmanayo bwe njogera connectinga emotionally nabagamba nti tusobola connectinga emotionally n'abaagalwa baffe nga batuzina but connecting emotionally n'emmana kyanjawulo igwe that is from the side of omukyala ate ku side y'omusajja olina nawe connectinga emotionally n'emmana y'omukazi gy'ozina okubeera ng'asobola okunyumirwa not with her but n'emmana you can connect with her through emmana ye ate naye asobola connectinga naawe through emmana ye okitegeera like nga tunuulira engeri gyaku receivingamu the way you receive oba engeri engeri gyaku receivingamu oba gya receivingamu omukira kyegenda okumuletera connectinga emotionally n'emmana nti ajja kubeera ng'aguwulira bino byonna era ogenda bituukako singa otandika okubeera ng'okkakkanya obwongo bwo nti otandika okubeera ng'oconnectinga n'emmana omanyi abantu abamu babeera babazina kankuwa instance nti omukazi asobola okuwa emmana oba omukazi osobola okuwa omusajja emmana azine ng'obadde toyagala era n'omuwa mu butuufu n'akuzina abakazi abasinga njabasaba mu commentinga mu comment section bw'oba tekikutuukangako nga talina kyawulidde talina kyafiirinze nga kituufu omuzinyo n'okusamula n'osamula naye nga akuwadde tuusa mukolo tuba tubadde tumuluma talina maanyi so n'ateekawo obuteezi kola byokola maliriza kiggwe nga bwatyo bwakikola imagine that means omuntu ono tali connectinga emotionally n'emmana ye then ate omusajja ye asobola okulowooza nti agenda kuyingira poundinge bupawundize you cannot connect emotionally nange through emmana ng'oli kugipoundinga bwotyo kitegeeza naawe odisconnectinze just oluubirira kyakubeera ng'osammula si byakunyumirwa byakusammula kitegeeza era tebijja kunnyumira nga bwe bitali ebyokunyumirwa ate era n'omukazi tebijja munyumirwa nga naye bwe ataagenderedde kunyumirwa so tulina ogezaako okulaba nti we can connect emotionally n'emmana zaffe through okubeera nga tureceivinga oba tusiima oba tufuna ekyo omusajja kyakola oba kyakuwa ng'owuliriza engeri gyakikolamu munda eyo oba gyakikolamu mu mmanayo then engeri endala gye tugenda okusembyayo enambanya gyegenda obagamba yakubeera nti bw'oba ng'oli mu kuzina emmana tolowooza ku kituli kyokka yes tuli kwogera ku ngeri y'okubeera nga tunyumirwamu omukira nga guli mu mmana oba okuleetera omukyala okubeera ng'anyumirwamu ng'omukira guli mu mmana so I would be talking about mmana yokka but it's not only about mmana yokka it's a whole thing it's omubiri gwange gwonna gwetaaga okubeera nga guzuukuka okubeera nga ate emmana egenda kubanga ekyamuka tosobola kuntuukiramu nti obuuse steps zino zonna n'ontuukiramu eno yonna tofuddeyo mabeere twala tugende n'otuukira mu kituli n'oŋŋamba nti ekituli kigenda kukwaniriza tekisobola tulina kutandikira eno waggulu nga tujja mpola mpola then ne tulyoka tukkirira mu kituli oba tusooka kutegeka omuntu n'ayima n'abeera ng'akola ki ng'atuuka
kintu ky'oyagala oba ng'osobola okumuzina n'anyumirwa ensonga z'okwezina. So it's from kwenywegera, kweweweta, kukola byonna n'atoba n'olyoka omuyingira then n'olyoka otandika okubeera olaba ngeri gy'ogenda okonnekitingamu. So okuyima kikulu nnyo. Ate era n'obutafokasinga ku kituli kikulu nnyo. Okuyima kwe kuleetera emmana okuba ng'egenda kutoba. Ate ng'okuyima kwange sigenda kutandikira mu mmana, ngenda kutandikira ku bintu eby'enjawulo. Nabagamba lwo bakyala abayima nga just ombuulidde bigambo. Alina ebigambo byawulidde ebiwoomu oba byabuwemu, kisinziira buli muntu alina test ey'enjawulo nga ye bye bimuyimya. So olina okukitunulamu n'okitegeera nti omwagalwa wange kino kye kimukyamula oba kino kye kimukolera. Byebyo byange temwerala subscribinga, likinga no commentinga. Omukama abankuumire abanjagalire mbeere bulungi temujjanga okwo. Yeah.